era ali mu kutulugunyizibwa atulugunyizibwa ekyo kyoba olina okumanya era ng'ensonga eva kuba nti ayagala nnyo omusajja ate n'omusajja tamuliiko amubadala bubadazi ate era omusajja ayagala mwana okitegeera kitegedde naye ayagala mwana we kubeera tulaba ku lunaku lwennyini olwo Henry ajja n'ayingira geeti bulungi nnyo n'akonkona mu kukonkona era batandikira mu ki mu luyombo okitegeera kwegamba emirembe gy'ono gyakola ki gyamuvaako era tulaba nga omwana muwala Vanessa agamba nze embeera zo zintamye nkukooye nga Henry yawoza kimu njagala mwana Vanessa agamba nze nkukooye sigenda kumalako naawe omwana tewamulabirira tolina buvunaanyizibwa ate omwana omwagaza ki era munange saawe ne bwenjogerera si mirembe giri wakati wa Vanessa ne Henry nsonga mwana bwenzi butabeerawo butakola ki bwe bityo era tulaba nga njagala okirabireko ekyabaawo ku mwana ku mukazi wo njagala nakutereko wano olabe ku ttaka bamukuba bamutulugunya tadda abeereyo bamutulugunya oba bamutaba mutte ate omukazi gwoyagala bwotyo wokoma okwagala omuntu nakutuusaako ebintu ngebebiti gyokoma omukyawa buli antuuse ku mutima bayibuli etugamba kusonyiwa emirundi emeka olunaku nze sijja musonyiwa kwa siri bayibuli eyo embeera gyalimu noba nadde ewange asooka okukiddamu nti tusobola okuddamu ne tuba mu mirembe ate naddamu nafuna omulala so abeereyo ddala tadda abeere mu mbeera ye noba bamutaba mutte simuza kati saawa ena nze byebyo bye nasobola okuzuulira mukwano omusajja abanja mwana oli agamba tolina buvunaanyizibwa embeera ekutte wansi ne waggulu naye ekyobumanya mukazi wo embeera gyalimu si nnungi ssente bazirya akubwa atulugunyizibwa nze kyemaliriza ngamba nti omukyala tadda wange wabula nti ngenda alwanirira omwana kwa kikyobugaga kyenina kuba agenze ebwera malidde obudde bwamaze bwonna abumale yinza omwana sigenda abumuwa njamubawo omwana waabwe njazaala omulala njanoonya omulala njakiwa ebbanga nkimanyize mpafuna omukazi omulala omukazi ngenda amuleka kyengenda okuzaako nti oba nkutume bw'obanga ofunye kyasi noddamu n'obalaba gamba omukazi tadda wange mbadde neerabidde njagala sooka ndekumala okuteekako wano ku ndi yange nafuna olunaku nengendayo nensisinkana omusajja oyo nkulaga ebyavaayo gomulabi waffe atambula naffe era nga bwe tukimanyi nti eno enkola yaffe okutuukirira abo abamu kubaba mu story eno saawa eno wendabira nvudde olugendo luwanvu nnyo nzize okusisinkana omwami ono atubuulire lwaki asazeewo okukola ebyo byakola of course nze mbimanyi era namwe mujja kuba mukola ki mubiraba maaso awo njagala tutambule ffenna mulabe olugendo lwaffe tunaabeera naye munsabire musajja si mwangu ono mumutidde wabula mukama atukwatireko jebale koseba kale njabona jebale kiki tuli bagenyi bo mutya tubali kusaba tuyingire tugeremu ngate muyina kamera kamera tuzina buzibu tawali balala tuli baddifu kanga botulaba nsonga ki ensonga mbanya atuzimalira omunda badde saga tusasa mazina kitundu kanga bola
Kale tweyanziza kale bami naawe gye balinyawo. obulamu bugamba ki Nze ndi bulungi gw'oli otya? sirina buzibu nze Maria mukozi gwange Nze onjagaza ki? njagala kumanya nze tontegedde manyi Nze sikumanyi. kati ngambye nze Mariam Nange nze Henry. okay kakati munange lwakuba nti munange mbadde muleseko wali emabegako mu kasitensi omanya nti namwe ne wamuwala Ani? mukwano gwange gwe ntambudde naye ng'alina ebintu byo Biki? nina surprise yo Surprise etya? mukyala wo Mukyala ki? mulina abakyala bameka Lwaki ombuuza? anti kati gwombuuza mbu mukyala kize mbala manyi olina omukyala omu nga yampadde ebirabo Nsonga ki? anti ampadde ebirabo byo mbikuleetere Biriwa? kwebaza omwagala Ebirabo biriwa? anti gambye munange mulese eri ali mukujja nabyo mpolampola tetutambulidde mu motoka mukyala wo wanti waki olina bakazi bangi Ekyo tokibuuza. Ekyo kindekere. lwaki nkikulekera Kindekere obadde ogamba ki? Kiki ky'osinga okunjagaza? Biriwa genda obiriiti. anti munange ali mukubireeta fe tujja tunyumyanyumya wano Kati kiki ky'oyagala okumanya? kati njagala kumanya ku mukyala wo amannya Lwaki omwagaza? Amannya ge ogaagaza ki? amannya ge anti kati tuba twagala tukole ki tunyumirwe ekintu nga ffenafena mutu gwetwogerako tukola ki tumutegeera Kale. Amannya? Naye sinnakutegeera bulungi. nze Mariam Mariam. Naye ali eyo waka bamuyita Vanessa. mukyala we Vanessa okakasa yanvuma yangoba n'agamba akwetegekedde akulinza ogende obanja omwana kale weyita omusajja tujja kweyoola tujja kweyoola ebyo banange nammwe njagala mwerabirako embeera gye nayisibwamu angenze ewa Henry Bamuyita Vanessa omwagaza ki? ate wali kyamaanyi Kati nsonga ki? era yansirise nkuleetera ebintu Biriwa? bigenda kujja ngu njaga tunyumye emboozi yaffe bwe tukontinuinga nabyo ebintu bigenda Kati oba kiki ekirala kye badde ogamba? njagala twogere ku oyo Vanessa aliriddawo Twadde tufunyemu obutakkaanya n'agenda. Obadde omugamba ki? n'agenda wa Simanyi gye yalaze. ye okujja wano yavaawo Nze simanyi gye yava. tosobola kubanga tomanyi Anti saagala nnyo ombuuza ebitakukwatako. binkwatako Ate bitya? sinange ndi mukwano gwammwe wano Nga sikumanyi. anti kati yammanyi gweomanyi otya nti ammanyi Kati simanyi nange bijja bitya okubanga ate gwe obirimu oli mukwano gwe ate sikumanyi sikitegeera. kakati obwenzi obumazeemu bbanga ki Gwanage muno ndi mwenzi. Bakusindisa wano kumbuuza bwenzi. njagala kumanya obwenzi obumazeemu Bakusindisa wano kunnangira bwenzi. anti mbuuziza omuntu akulangira gamba kasajja gwoli keza Gwanagambye nti nno ndi mwenzi. Simanyi nawe Vanessa yakusindisa. ate nga nsindika atya Munjagaza ki? ate tukoze eki Kiki ennyo? oyo omusajja gweyagala oazina omukazi ogwo Vanessa okimanyi bulungi oba tokimanyi nti mukamusajja oba tokimanyi Ye bw'abeera muka musajja. Gw'omwagaza ki? ate nze mbuuza gwe nti gw'omwagaza ki Onnangira obwenzi oli ye mwenzi. ate mwezi wa Yazaala omwana. Eri. Omwana gye yamuzaala. Omwana gyali si ye taata we. Yenze taata we. kati olwa nti oli mwezi oyagala Ate kati ndi mbeera ntya omwenzi eri gyali ye mwenzi. Yazaala omwana omukazi ye mwenzi. ali wano omukazi Kati ali wano akola wuuki. Balwa ani akunsindikidde? nze nzize ku lwange nga omuntu alumirirwa omu ku mikwano gwange gwe ngenda okubuulira Aliwa. lwaki omusajja mumumazeeko emirembe Mirembe ki gye tumumazeeko emirembe? Amutwale. amutwale obusente bwe N'oyo omwana gw'alina ewuwe si wuwe. wani Omwana wange. Omukazi yamutwala eri. kabaki ogana ojja omwana n'omulabira kusinga Ngamba omukazi aleeta omwana aganye. already omanyi jja lwaki ogana n'omugjayo Ate n'amugjayo ntya ng'omukazi yamulagayo eri era omwana amanyi oli ye kitaawe. naye okimanyi omusajja gwe oli muzibu nnyo Ate ndi muzibu ntya? Gwe nnumbye ewange. ate nkulombye ntya tonzikiriza nennyingira sikusaaga Bwe mba nzikukiriza okuyingira era nsobola okufulumya musango. anti kati nfulumya Kati mufulume mugende. ate nga tugenda wange nsi walina bagimaliriza Nsonga ki? Nsonga ki? eyo nsonga y'okuva ku muka musajja naye kirala omusajja ateekamu omukazi we ssente agende ebweru akole okiwulira omwezizzaako omwezinzeeko N'obusente bwe yakola twabulya dda. Twabulya. naye wobeera gwe Nawe beera gwe. Gwe omulembe gwe tuliko.
sina nze kyakukolera ate gwanagambye ndi muyayo nsanze wange towandyetakudde kyotategeera onsanze kwendi naye senga mbadde nkunywereddemu nsobola okusibisa wano wange wonumbye ate woza okunvumira gwe tunaga gwe bazikirizaako sigala omanyi mumanyira muveeyo ewammwe gye muvudde nkuyiseeko nakuyiseeko kati ate lwaki ojja ewange eno nnumbirayo kati negufuuka omusango siri kukuvuma gwontandikiriza okunvuma mutunuulire nno tonfuukira kizibu kale ate wembeere agende kizibu kinsindika ewalala naye agende ate bulijjo bazirya nze ngenda okuba nga nsoose bulijjo musawo mwana wange yamugaanira kiki ennyo mumuli baddiini ki mumuli baddiini ki mulwaki mutufuukira ekizibu tuyinza kujja wa muno notandika kumuvuma onfuukidde ekizibu lwaki onfuukira kayinja mu ngatto kiki ennyo babazaala batya mmwe nze sirina kyennuma linako olw'okuba gwe wanaabye noyagala osange nze nange naaba buli lunaku naye tetunfuukira kizibu bwe munabako oba olumu mufuukira banamu ebizibu ovuddeeyo mwatadde ebintu muviri byammwe sibitegeera mama nga kiki ennyo gwanage muno nina ebizibu bwemba nina ebizibu nkuyiseeko nfuukira kizibu ziriwa ajja nsibise olabe nze bwe sibasookeyo nammwe bajja kubasiba mulina omwana atali wammwe ekyo badde okimanyi ate bwebakwana togaanako bwebakwana togaanako litya buliriddawa gwe olorabeko etteeka wano erikwata abenzi buliriddawa ye gwana egamye nti ndi mwenzi ndya nkakasa nkitegeere omukazi ensonga emu eyatwawukanyiza mukazi kumugamba leeta omwana yaganye amuleete wano ewa taata we amuleeta alawo wasiimulabirire omukazi bulijjo abeera wano Vanessa yennyini oba agende sinze namuleeta bw'abajja ajje waba tayagala agende andeetera omwana wange agende kyekyo simple siri simple nga bwe nkirowooza oba naye bakunsindikidde onfuukira ekizibu kati genda ogambe oyo yakusindise gwe sinnategeera mugambe waba Vanessa mugamba ampa omwana wange bw'aba oyo omusajja guŋŋamba nti gwalina ddayo omugambe omwana gwalina ewaka si wuwe ate kati ani yakuntumyeko kati genda ogambe mukwano gwoyo gwe sinnategeera linnya we bamuyita genda omugambe aleete omwana wange oti ofulume sitabiwadde bwe badde onjagaza nani nga munjagaza ki nga mwagala ki kiki kiki kyemunjagaza gani yanasazeeko ewuwe amutwale ate kati nengenda ne mukibaye Jordan gwe tebakulaga nga kolaavu gwanage muno nkola bya kisiru kati mumutwale omukazi bannaye mumutwale sente ziriwa sente kyezo gwanage muno nnyo omwenge lwaki onfuukira ekizibu biriwa oyo sinze ani oyo ye oyo simumanyi lwaki mundaga byesitategeera sibitegeera asagala nakubikiriza ebyo bya bulimba ebyo bulijjo babikola sagala nakumanya ate nze mbamanyi mubo mwina ne kamera munfuukidde ekizibu kiki ennyo ye nange siri mwangu awo badde olowooza siri mwangu awo badde olowooza mugende kati nkukirizigane ajja akole kiye lwaki nanizizeko ewuwe alyoka ajja ewange
agende ewuwe mwana mu abakazi mwabaki ate abakazi muli benzi ogaba otyo omwana atali weeri n'omugabira ekyeri abeereyo kati lwaki yakkiriza okunzaalamu yandibadde takkiriza yandibadde owa bbawe mwena mmwe bamu temulina nsonga ebanemizo sira lwaki temugenda nenzigalawo ne geeti yange baliridde wago balaba yeeyo olaba maama bibyo ensonga ki ebakkiriza okuyingira munda ewange watali wammwe banne kike nnyo anti sibamanyi sagala kuleeta abagwira besimanyi kale mufulume nno gate mufuluma mubandabire mulinze bwabazze tujja kwekwata tujja kweyoora yanasinza amaanyi omusayi gwe gujja otusalirawo naye ebigambo byekuvuma byanvuma obiwulidde abavubuka abato kukwagala abavubuka abato yabuka n'omuvubuka omuto omulembe oguliko n'atamanya nti tebalina future gyamuto kati eyo future gyeyakima ebweru ndowooza ogiraba yiyo embeera gyayisibwamu kati nange tadda wange sigenda amuza wabula ngenda alwanira kimu eky'omwana nti tujja kweyoora n'oyo omusajja yamusigula kakati munnange essaawa eno oba ndyagadde tugende tubasisinkane tontumayo nzekka njagala tugendeyo ffena tuba bagenda tufune olunaku oba kati tugendeyo tontumayo nzekka wesinkanira abantu bo olabe kyokola ki kyobagamba naye nze omulimu gw'owantuma nagukola bulungi nnyo ndowooza okitegedde omukazi okunfamize mwali alina omusajja kyokka omusajja era gwali naye ye taata w'omwana gw'olina gwe taata w'omwana byebyo kati simanyi oba tugenda lulala oba ddi naye siddayo nzekka ku luno omusajja ajja kundyamu amaaso si mwangu Henry kakati nze sijagenda naawe kuba nyinza obatirayo ojja kukakkana anti kati zoledi naba namusisinkana ate kati kiba kigeza kyokuddayo omulundi omulala tugende wefeesingira saagala kulaba na mukyalo oyo ojja genda omulabe wabula gakulaba musajja yajje tufeesinge angaze kukima omwana wafeesinga ffenna gobeera mugumu nja kubeerawo kululwa gobeera mugumu okkirize tugende oyogere nabo obagambe byonna byeyagala obagamba bwekiri nesi kati kasooke netegeke kuba bo bali eyo banetegekera ebigambo byakuvumya bingi kuba muvubuka muto naye kamwetegekera nfuna olunaku tugende tujja sisinkana omulungi wange nkukulisaayo nnyo mukuwumulamu omukwano kansubire ka break anteeka kukoze bubi era manyi okyatugoberera okyatambula naffe gye twatandikidde yona ebigambo by'omwami mwakoze ki mwabiwulidde of course bigambo bya nnaku tebisanyusaako ezo omuntu wa trusting yanakuteekamu ssente mama w'abaana agenda okole munange for our betterment ate naasigala igwana nga yeekumye kozi olwa bakusindikayo ng'akwegobako naye this time round this man was so royal faithful and honest nti yasindikayo mukyala we agande akole ssente nate kati abakyala bannange mulekerawo okubuzaabuzimwa nammwe bano abantu abatuyitamu nga bebakomawo abantu batuyitamu nga bebakomawo at times those people babanga abana abakebera oba emitindo baŋŋambe ntya waliwo akantu abana ku social media kemuteerawo okutambuza nga mugamba nti katonda si musiru agenda nakuddiza exiwo amukomyewo mu bulamu bwo alabe nti oba okyali musiru. I'm sorry to use that word but that's what they say. Akantu akubuno obuntu obugambo gambo bo batera okuteekayo ku status ku Facebook nti katonda akomyewo ex wo alabe okyali musiru nga because omuntu agenda moving out of your life kiba kitegeeza nti omuntu oyo muba muganya okwatagana either ng'omunyeziza oba ng'akonyeziza then why should you welcome back that person olwokuba wulidde nti you went abroad you working ofuna sente zo atakulimba limba ajja kulimba love what is love by the way Waliso kujagala mu mbeera yange n'ongumikiriza nga sirina sente then why should you come back to me? This goes to both women and men. Banange tuleme kulembibwa olwa love kati n'oli ono omukyala yagendera n'amaka ga musajja bambi yagenderamu kyokka omusajja yamanyi omwana wowe
yamanyi nti omwana wuwe nenga lwaki oba weeyisa bwotyo mukazi munange gwandaba iva wa yesu namakula mikwano Esther Don Smith mikwano ebintu ebyo twegendereze Nagadia Prosi owerinya. By the way, Nagadia Prosi ndozo oyinza okudde ne weebuuza lwaki nkutumya nyamoso called Nagadia Mariam naye aka omuzana carried Mariam. So mikwano Nagadia Prosi lwaki oba weeyisa mu mbeera eyo bwetyo? Lwaki oba weeyisa mu mbeera eyo bwetyo ku muntu akoze ki akwesize n'akuteekamu ssente? N'olwekyo bya mikwano ng'olunaku lwaliro njagala okufundika programu yaffe njagadde bambi tulabe tuyige tunyumire okitegeera gwe bangi tulina abantu bangi ababiyita byonna byebayise naye even the Nigerian movie obuzannyo obusopo bwe mulaba ebiseera ebisinga babuteekawo kutuyigiriza okitegeera kubayigiriza. Olabye firimu eyo oyizeemu ki? Olabye Kalondoozi wa Mariam oyizeemu ki? Okitegeera gwe omusajja abadde eyo nga tonaba kukwata mu mutu okumuweereza ku kyeyo sooka munaye omwetegereza omukazi ono ddala kituufu muteekamu ssente zange n'azifuna oba anaabeera w'amazima oba gwe omukazi nga tunakwe ku meeting eri omusajja sooka weebuuza omusajja ono even when he sees my black and white anaasigala wange okusinga okweteekayo wenawena ne weewaayo n'omuyirawo omubiri naye nga amazima ga Mungu agenda ku disappointinga. Bambi twebereremu tulekerawo okunyeza abantu abagala okutulaba nga tusimayiringa. Bano abantu abatuyinula abatusigula bannanga akusigula takola ki takugula. Sijja kwogera bigambo bingi olunaku lwaliro ngenda kumusaba munzikirize enkome wano naye nga njagala nfundikire n'abantu bange wano wammanga kozinze njagala nnyo babuuzaako njagala nnyo ne tutambulira wamu kati n'owulya nga nsomye nti yeggwe Zakia Nambi mukwano nkutumiddeko Alice Gloria Twesije Kevin Hamida Namataka Patience Lilian Sharon Namugenyi Tina Christine Edith Elijah Seba Chije Mohammed Mariam mukwano olunaku lw'omukaaga njagala nsembyeyo naawe Mariam owerinnya njagala musuda bulungi mikwano naye bambi mulabe munyumirwe ate muyige so that embeera eno egezeeko kulumba ng'oli prepared omanyi Mariam ekintu kino yakireetako yayogera atya yatugamba atya oli we yakola bw'ati kyamulya gwe mbadde sagala kikole ki kikulye mikwano sigadde nze omuzana Carod Mariam mpozi naawe ng'ali eyo ayagala internship naffe aba Ugandan lifestyle editing camera presentation bintu bingi nnyo ebigwa mu journalism or mass communication oli waddembe okukuba ku 0701 966852 0701 966852 tofaayo ani abagikutte gwe making sure nti digits z'owandiise zeezo ojja kuba oyogera naffe butereevu. Wycliffe Edgar abaddewo ku kamera banange mbaagala nnyo naye mbasaba musule bulungi twegweko ku lunaku olwokusatu gye byaggwera.